Isanga afatia. Isanga mukufwa. Nze nagenda ku operation ebuwenge. Ku lockdown ya soka. Zali na ku abiri omukaga ogwo kusatu kumubiri abi. Nga bankubide simu ejinja DPC webuwenge by then. DRDC ebintu eno bitusobedde abantu beno. Ebiragiro bya president bali kubigenderako jango tuyambe. Abantu bali kunywa, abantu bali kuvuga amatakisi nga we bagala boda zitambula ebibanda bya lockdown. Ebibanda bya film bikola buli wa mote wali embere mbi. Ngero ebisele byanti bamanyi nti nze nja kubayamba ko mbasobole tubasobole. Ngadi pisangu nengenda ebuwenge. Wenagenda ebuwenge natukayo elembera yalimbi nga abantu balukole elane tujilane tukwata kone mpaka embela ne tukakanye embela ne tukwata kaba mune twala kupa polisi kati mbendi yao sawa ngae mu akaungezi nenfune esimu endale ne jinja mutawu DRDC president yako yaganya abantu okugula amabala abantu amabala gona magale naye bala yabaliye kunga yajuguddewo batadeke nyimba ate bala no likumpi nedwaliro jinja hospital bakubye balu batadeke nyimba zilukulekanira wagulu zitambula abalwadde abaliawo ebangamba ne bala endala bakiyita lafters eno ya RPC ngundi nkore enti naye lukuba ningamba banani kati nenve buwenge ate ninziluke okujje kati wetwawe naduko kujeno netutuka Rwanda nensanga gundi OC we Rwanda ku police waliyo omuntu gwe bawonyeza yali ali kubba simanye yali ali kubba bichi naye bamukwata ne bamukubanga bagenda kumuta naye ne bamusevinga kati nga ne tebali nada transport nga bamukubye bubinyo ali kutonya omusayi nga tebali na transport okumuje elwambe okumuteka kumuleta mudwali kati nze nenyimira nayimilira okumpi awo kugundi awo ku nzembade simanyi nti awo wagundi wa Isanga naye nga kumpi ku trading center awo Isanga ndoza jali gu kakati awo we twali awo wali abana benali nabo abamu babala ba Isanga nga batade ati Isanga yalina kaduka nayenga yasika ko kabala yateka ko ne bala sika duka ko kaduka kali anaye ne bala yasika kati ngoyo na yali kunywesa abantu kati bali abantu we bala banganze nyimilira gundi nga bafu butuke mitse bali ababade abali kunywa bafu butuke mesinde ne baduka ne bayitile ne manju wenyumba ne bagenda omunango muchinya wali na imukana duka na agenda kati abana babano ba police abamu benali nabo babuuza nti mubadde mukola ki mwete mumanyete kakati ono olwo fene tuvaayo kati wetwavaayo nga tuvuddeyo kati waliye group eya kiganiro ono gwe baka wa deputy na mayima group eyo bagiyita ey'abaana bano ba chifwesi je babayita bajabala group ne boys group CZB eze group mbinyo ezabana abavubuka ne balina batambula n'ebisoba bebakosa okuba abantu mujinja group erimu n'omukulembeze anti yagitekawo ya organizing ate kati ebisera of course abadde taliyelo sisiringa bamujjako naye nga ye bangi ebi group ebyo bingi waliyo n'endala Elie ebugembe bajita timu no sleep ono yono yali kansala bamwita asimanyi kanani nenga ye yali kansala nenga alina group y'ababbi echo sichipie jinjebo bali na because abana abo babi nyonyo batambula n'ebiso batambula n'emitalimbwa batambula ne acid batambula n'ebintu byenjawulo byezi kati na lwanagana nabonga buli kasera batega abantu kukuba inga kasazi ewela sawemu ebitundu ebimu emafumira etoyita nga abakazi babanyaga masimu buli kasera batega bana abagenda kugula ebintu kumacha abakyala mu katale n'abasuubuzi nga babanga babakubanga babata boda batega boda babata kati group eyo Rwanda oje basibuka ye training camp yawe kati abo
nawulira esimu nti bali kutega abaana abagenze ku ssomero ly'e Rwanda High. In fact headmaster mwenyine yajja nankabira n'agamba munanga RDC group eno tunakola group etega abaana ku kubo abakeera ku makya okujja ku ssomero okusoma ne baba jaka ebitabo ne baba kuba abamu abawala ne baba raping. Kakati ye group yagenda nekuba omuzeeyi oyo. Isu eyo nayo twagiwulira eyavaamu okuteekako nti watta omuntu. Sebo. Isu eno kiki ekiri emabega wa kino? Ekiri emabega w'ekyo gega B agamba ntaka bano bweba kugira ababbi. Kuba kati abantu kati enemite yagenda nga yeyongera. Kubanga obuchayi bwayogenda nga bweyongera kuw'emilimo gyange gye nali nkola. Singa nasilika nembeera nabo nengamba akambiveko jukira nali ngude nfunye obuchayi mu ddwaliro we nakwatanga abasawo obalemesezza okubba n'obujjanjaba n'okusa nenvaawo nengenda mu masomero nagenda ku ssomero erimu bamuwa sente za capitation fund miliyoni oba meka okwongerako ebulooka emu y'essomero oli yazimba buloko n'agituusa wano bw'ati n'agireka paka nakati tebanaba olimala n'akwata sente n'agenda n'azimbamu oloogi e Bugembe. Sente z'essomero za gavumenti njiwulira n'azimbamu olugundi lodges n'azimba lodge e Bugembe. Kakati oyo we nayagala okugira bwenti ng'emuyingira bw'ati n'abeera ne ba godfathers be ne batandika Sakwa ali kutabula jinja ali kula ne batandika bwe bati we bakola we balaba ng'olikulwanyiza omubbi bakungayo abantu abatonotono ne baba wasente ne bagamba mugende ku radio mugende mulekane mugambe to oyo alutulemesa bwoba oli awuliro omuvubuka nga Sakwa President Museveni tuyambo tujile Sakwa alutulemesa je bwe bati we bakola kuba omuvubuka bamuwaddeyo omutwalo ogwecha emisana tigenda bwe bati we bakola omanye bali n'enjeli gye bakola mwenze nabasoma gwe wawulira omuvubuka nga alukoga kule tolowooza nti aliyeka oli yagamba nti ife tetwagala okulaba roboti ng'ezina wali ife twagala tulabe ani ali kuzinisa roboti yekwese mukate kakati we bano kati ono omuvubuka gwe basindika ku radio kano ka roboti naye ani ali kuzinisa ani ali emabega waako yoyo kakati bebe oyo musajja nemuvaako bwe ndi awo neyamba head teacher abalala abalyanga sente za UPE nga wenkugambye enamba eri bweti ateekawo enamba efu basi kati abo nentandika okubalondwa abo nabo ba headmasters abamu nabo ne batandika okunkyabo n'abasomesa bandi awo abasomesa abatasomesa ajja buuzi n'asayininga ekitabo n'addayo ku mulimu gye ogenda mu kibiina nga temuli kati nze nakolanga sport checks sibabuulira obabuulira nti munange ndi kujja enkya sawa 8 osanga nga bateeseteese buli kimu nga bonna bali mu kirasi n'olowooza nti compound enyirira n'olowooza nti bino bye bibeerawo naye nga si byebyo kati nze nagwawo bugwe ngenda mu kitabo okucekinga ekitabo kye balina okusayininga ku makya n'akawungeezi nga bafuluma otunula mu kitabo osanga nga basayinize waliyo we nagenda nensanga oli yasayininga 4 days in advance enaku nnya mu maaso tasomeseza mu maaso naye yasayinize nti yajja dda yasayininga ye yageze enaku zetutanatuuka leero olwamande naye akugamba nti yasayininga lwokubiri lwokusatu lwokuna kati nengamba banange buno bubbi omusomesa tasomesa tebabera nagenda enjeli gye ndi omusomesa nange ebyokusomesa ebimanyi nengenda necheckinga mu bitabo by'abaana notes wotunuulira notes sebo etamu egenda kuggwako naye akatabo ka 32 pages tekanaba nakutuuka na wakati agamba naye onaasomesa biki tamu eri kuggwako naye notes omwana zaalina owa P7 32 pages akatabo tekanaba kutuuka na wakati ebintu awako line 2 n'afuluma line 3 ka half page n'agenda tebatambulayo tebabeerayo abo nabo netandika okubayiga kati bannabyabufuzi be babateekangamu omuliro oyo baliyeko yagenda mu ddwaliro n'ateekamu basawo abamanyirira ye yabasomesa tabamanyirira tabamanyi abasomesa abasawo nabo ne bafuuka ekintu kirala kuba balina godfather abataddemu
era abasomesa nabo babateekamu omuliro bannabyabufuzi ono gwe kugambya oyo chairman yayagala tutunde ettaka naye n'ateekamu basomesa buli njendaga ng'abateekamu ng'abasomesa batandika okubeera hostel kati eyo yembeera si basomesa bonna abamu baali balungi kakati eyo yembeera ng'abantu babateekangamu naye kyova olaba nti nze nalemera ku mazima kyova olaba nti abantu beekalakaasa nga banzijjayo ejjinja abantu basapote paka nakati era bamanyi ekituufu kati bino ebisangosango byova okuŋŋamba bye bajingajinga nti wata omuntu nti nata omuntu kubanga enemite obukyayi bano mu babbi bwali bungi kati boba baali banoonya engeri gye bankwasaamu nga tebagifuna basooka ne bakola engeri gye kunkwasa nga ndi kulya enguzi basindikanga abantu ne baleeba omuntu ajja n'esente mu ofiisi bubankwati bakolanga naye ebyo byonna bagenda okulaba batenga nange ndina intelligence ng'enfunye intelligence nti wali ali kujja n'esente bwati aya era nze nagenda ku radio ne ngamba anajja n'esente mu ofiisi tagendako nja kumukwata awo wennyini kati ne batya ne bakola ebintu by'enjawulo ne batandika okumpayiriza nga bateekako abakazi oli yagamba omukazi omu bamuwa sente obukadde 5 nti genda ku radio oyogere ogambe nti abadde ali kunkwata n'empaka mukazi simumanyira kumumanya naye kyamukisa kumpaka mbwe ndi kumukwata kuma mukisa mulungi omukazi mwenyini gwe bawa sente oba yali oba kyoba katonda yamuyitiramu n'abivaako n'agamba nze sisobola kuteekawo ekintu ekitaliiwo sisobola oli n'esente zawe oba yazirya oba yabaddiza simanyi ne bakola ebintu by'enjawulo nga baagala kunkwasa yaddala ku nguzi baayagala bankwase ku nguzi naye nga kyenguzi nedda kakati we baawulira omusango guli ne bagamba eno yekyansi yaffe kati boona bakuŋŋaanya sente ne batwalira banamwandu bayisanga namwandu omu nawulira nti baali bayawukana n'Isanga mwennyini yali yagendanga n'amaka ge Rwanda yali tagamanyina kugamanya bulungi kyova olaba nti we bamubuuza mu kooti tubuulira amaka gafaanawo gatya yayogera matanka nenga empale z'abasebeni tamanyi omulyango kyo gugenda wa ono namwanda asooka ayogera birala ono naye ayogera byebito naye kakati bano basoloza sente ne bateekamu sente ono omulala gwe bayita waliyo omusajja ali eyeyita meya muto oba lwaki naye ali awo n'ekigambo n'okugamba nti meya takimanyi naye bwate bwe yeeyita naye oyo gwe bakozesa gwe bawa sente genda otwala gwe bawa emmere genda obatwalire banamwana kati naye famile bonna abayisanga famile bategeevu kuba waliyo abaava ne bagamba munange ebintu bya Sakwa temututeekamu ffe bino byotubuzaabuza abamu baagaana bagamba ife tumanyi kiki ekyaleetera okufa kwa taata waffe taata waffe yali mulwadde era ffe mukimanyi nti obulwadde obwo bwa pressure ne diabetes butera nnyo otuluuba era tufa era kakati okuva olwo kuva Isanga yafa abalala 3 baafa nga bafa obulwadde bwenyini mu famire kakati abo nze nabata naye lwokuba nti bano baali n'ebigendererwa byange okunteekako ekintu kubanga nze nali mbalwanyisa mu kubba amataka n'okulya enguzi n'obutakola kati ne bafuna akakwakulizo akagamba nti baasi eno naye chansi yaffe. Isanga afa atya? Isanga mu kufa nze nagenda ku operation ebuwenge ku lockdown eyasooka zalina ku 26 ogwokusatu 2022 nga bankubidde esimu ejinja DPC webuwenge by then nti RDC ebintu eno bitusobedde abantu beno ebiragiro bya president bali kubigenderako jangu otuyambe abantu bali kunywa abantu bali kuvuga amatakisi nga we bagala boda zitambula ebibanda bya lockdown ebibanda bya filimu bikola buli wa mote wali embeera embi ngero ebiseera ebyo anti bamanyi nti nze nja kubayambako embasobole tubasobole nga dipisangu nengenda ebuwenge wenagenda ebuwenge natukayo era embeera yali mbi nga abantu balukole era ne tujira ne tukwatako ne mpaka embeera ne tukakanya embeera ne tukwatako abamu ne ntwala ku poliisi kati mbe ndi awo sawa ngaemu akawungezi nenfuna esimu endala eno ejinja mu town nti RDC president yaganya abantu okugula amabaala abantu amabaala gonna magale
naye ebbala yabali ekunga yagiguddewo bataddeko ennyimba ate ebbala eno eri kumpi n'eddwaliro Jinja Hospital bakubye balu bataddeko ennyimba zirukulekanira waggulu zitambula abalwadde abali awo nebangamba n'ebbala endala bakiyita Lafters eno ya RPC gundi nkore enti naye lukuba ningamba banani kati nenva ebuwenge ate ninziruka okujja kati wetwawe nadduka okujja eno ne tutuuka Rwanda nensanga gundi OC we Rwanda ku police waliyo omuntu gwe baawonyeza yali ali kubba simanye yali ali kubba biki naye bamukwata ne bamukuba nga bagenda kumuta naye ne bamusevinga kati nga tebalina da transport nga bamukubye bubi nnyo ali kutonya omusayi nga tebalina transport okumuje Rwanda okumuteeka kumuleta mu ddwaliro kati nze nenyimira nayimirira okumpi awo kugundi awo nze mbadde simanyi nti awo wagundi wa Isanga naye nga kumpi ku ka trading center awo Isanga ndowooza gyali gu kakati awo we twali awo wali abaana benali nabo abamu balaba wa Isanga nga bataddewo ati Isanga yalina akaduuka naye nga yasikako kabaala yateekako n'ebbaala si kaduuka kokka kaduuka kali naye n'ebbaala yasika kati ng'oyo naye ali kunywesa abantu kati bali abantu we baalaba nga nze nyimirira gundi nga baafubutuka emitse bali ababadde abali kunywa baafubutuka emesinde ne badduuka ne bayitira n'emanju w'ennyumba ne bagenda omunagwa mu kinnya wali nayimuka n'adduka n'agenda kati abaana babano ba police abamu benali nabo ne babuuza nti mubadde mukola ki mwe temumanyi ekyo kakati ono olunaku olwo ffe ne tuvaayo kati we twavaayo nga tuvuddeyo kati waliyo group eya kiganiro ono gwe baka wa deputy Namayima group eyo bagiyita ey'abaana bano ba Kifwesi gye babayita bajabala group ne boys group sezebbi eze group mbi nnyo ez'abaana abavubuka naye balina batambula n'ebisoba bbi bebakozesa okubba abantu mu Jinja group erimu n'omukulembeze anti yagiteekawo ye organizing ate kati ebiseera of course abadde taliyo sisiri nga bamujjako naye nga ye bangi ebigroup ebyo bingi waliyo n'endala eri ebugembe bagiyita timu no sleep ono yono yali kansala bamuyita asimanyi Kanaani naye nga ye yali kansala naye nga alina group y'ababbi ekyo si kipye Jinja ebo balina because abaana abo babi nnyo batambula n'ebiso batambula n'emitalimbwa batambula ne acid batambula n'ebintu by'enjawulo byezi kati nalwanagana nabo nga buli kaseera batega abantu okukuba nga kasazi ewera saawa emu ebitundu ebimu emafumira etoyita nga abakazi babanyaga amasimu buli kaseera batega bano abagenda kugula ebintu ku makya abakyala mu katale n'abasuubuzi nga bababanga babakubanga babata babodaboda batega baboda babata kati group eyo Rwanda awo gye basibuka ye training camp yawe kati abo nawulira esimu nti bali kutega abaana abagenze ku ssomero ly'e Rwanda High. In fact headmaster mwenyine yajja n'ankabira n'agamba munanga RDC group eno tunakola group etega abaana ku kubo abakeera ku makya okujja ku ssomero okusoma ne baba jaka ebitabo ne baba kuba abamu abawala ne baba raping kakati ye group yagenda nekuba omuzeeyi oyo we bakuba omuzeeyi oyo kati buli omwaga Sakwa yabadde wano kubagwa wa parking awo kubanga na parking Sakwa yabadde wano ate nga sinze kakati we bambala nga bamukubye nze ngenze kati omuzeeyi teyagendako ku poliisi n'alopa nti bamukubye asirika busezi mbona agenda teyagenda mu ddwaliro yali awo mbu kakiliniki kali awo mbu yagenda wali ne bamuwako obuweeke bwa panad n'amira kati okuva olwo paka ku 18 gwokuna ng'omwezi kumpi omwezi guyiseewo ono n'afa yafa ku 18 akati 18 bano bagundi bano bakiganira n'abalala ne babalyeku n'abalala ne bayimukiramu ne bagenda ku family
ne bagamba mugende mulope mugambe nti Sakwa yamukuba n'amuta ne bagenda kati ne babate after 1 month awo tebalopa naye after 1 month kati bano oli n'agamba nti ife waliyo chairman w'ekitundu ya reportinga si family naye chairman w'ekitundu ye yajja na reportinga sudden death ya reportinga sudden death nti yafua just kibwatukira chita kibwatukira yes ekyo kye ba reportinga ku police a sudden death yes out of the blue omuntu nofa kakati era Osiwe Rwanda yali very clear yagamba ati bagezako kumuwa Sentembo akyuse statement agambe nti agamba nti Sakwa yamukuba n'abantu be oli n'agamba nedda sebo nze kyemanyi nze ba reporting nze nti sudden death sisobola kukyo ne babeera bubi oyo omusirikale kati we ba reporting sudden death kiganira ne bano ne bagenda ne bagamba banamwandu nti genda mukyuse statement temugamba nti sudden death gamba nti Sakwa yakuba tuba tuli awo bano ne bakyusa statement banamwandu ne barecording statement endala mbonze nagenda nenkuba nabasanga batudde omulala ali kusika popcorn banamwandu babiri nebbawa wenze nenkwata nampa nemukuba nemuyingiza munju mu kisenge nenkuba nemuyisa mu dilo nemutwa mu kisenge nemuyise no mukuduka nenjaza ebintu endabirwamu y'edduka nenziba waraji nenziba sente emitwalo 8 kwegamba ebyonna ne bawandika we bati banamwandu bombi namwandu omu yagamba nti nti Sakwa teyakuba Sakwa teyaliko ye yali yasigala eyo yali emotoka yayimirira eyo kati kyovola bantu twabadde mu kooti nga baogera amatankana ono namwandu agamba omu yagamba nti nasigala mu motoka ono agamba nakuba kati ono gwe bamuuza nti gwe walaba ng'akuba gwe tumuulireko ekifaananyi ennyumba yali etya tamanyi na nyumba nga weefaanana oyo gwe ngambye nti yali yanoba wa Isanga nga tabeerayo tamanyi n'ebikwatayo kati byebyo kati ono mukufa kwe ne basitula omulambo of course bano agayaye kati ne kafuna bafuna ekyokwekwasa kati ne bamanya nti kati guno tajja okuwona tumuteekeko ogw'amaada ne bagira mangu ne basitula omulambo ne bateekamu omuliro mu family nti omulambo mugutwale ku ofisi ye ku RTC ku ofisi ne bali awo naye poliisi n'ebiyingiramu ne basitula omulambo paka mu ddwaliro Jinja Hospital ne batwalako Jinja Hospital kati postmortem report ebiseera ebyo omuntu yali akola postmortem report yali trapped eyarwa mu ddwaliro lyarwa kubanga lockdown yali eyimiriza motoka zonna okutambula nga teri motoka oba bodaboda okutambula nga transport lockdown yamukwatira yarwa bali bakirizibwa okutambula oli yes bali bakiriza naye lockdown teyalina motoka lockdown eyasooka yali nzibu wadde bakukiriza okutambula naye oli yali eri ono akola ku bya postmortem oli yali talina motoka nti oba yalina motoka eyiye kubanga mpozi nga bamuwadde emotoka eri ekyali kyekisoboka kakati oli lockdown yamukwatira eri ono hospital director w'eddwaliro bamuyita Florence kyeyakola yajjawo ebintu ebikwatagana ne postmortem okukola ku ddwaliro ekyo yagamba omuntu avunaanyizibwako taliiwo kati abanajja tujja kubasindika Iganga oba Kawolo amalwaliro agaliraanye era bwe bityo kati ono bana abafere kye bakola kubanga kati obwo obujuzi buba tebujja kumala kuba balina okufuna postmortem report ne bagenda ne bafuna dokita ali feki bamuyita Senyonjo dokita oyo kusinzira ku records yakolako ku ddwaliro Jinja Main Hospital n'alivaako emyaka 2 emabega ng'avuddeyo eri mu ddwaliro emyaka 2 emabega nga dokita Senyonjo takyakolera kubanga bwe yadevelopingamu okubeera nti ali mentally ill yali aguddeko eddalu era bamugjayo ne bamuleeta ebutabika kakati ono gwe bakosa naye gwe bawaayo obusente obutono ye n'akola postmortem report naye alikola postmortem report
nga eddwaliro ly'Ejjinja abalikulira hospital director tamanyi bayimiriza yayimiriza kubanga oli taliiwo abikolako naye ono ne bakola forgery waawe ne bakola postmortem report baleeta omulalu ne baleeta omulalu okola postmortem report report yakolewa kati netuuka ku stamp ne bateekako ya poliisi naye eyagunde eya hospital y'eddwaliro nga okugifuna bagiteekeko olutalo bagenda oba ne baconfusing ani oba secretary wa gundi wa hospital director n'abawa stamp ne bakubako kati we bakubako stamp ne bawandiikako nti fuo nga wosayininga nti fuo kitegeera nti hospital director hospital director we byamutuukako agamba banani nze bano nabaweerako olukusa olw'okukola postmortem ffe wano twagalawo lwaki baleeta postmortem y'eddwaliro twali twagalawo services izo n'atuuza olukiiko lwanamawulire neyeegaana n'agamba nti nze ebya Sakwa ebya postmortem report ebyo byebateekako Sakwa nze sibimanyi era babyegaana paka nakati kati bano kati abo we baawulira we bati baasi ne bamanya nti kati ebyaffe byonna kati ne bava kati ku ebyo kati ne batandika okuyingirira ekitongole ekiramuze eno kati eyo bapikirira sente toyo mwongezeeyo magistrate nembeera ne bamagistrate bana mu musango ogutagwa nga tewali hearing bagamba balina obujulizi naye nga babeera nga mulina obujulizi nze mukole ki mumundeete nze uzuno munvunaana naye buli wenzijira mwongezaayo emyezi 2 emyezi 3 omwaka ne gugwako omwaka we gugwako ne tuyingira lockdown naye tusendayo emyezi ng'ebiri gyegyo nagwo lwenkomawo nti omuwabi wa gavumenti alina efayiro wo yo agenze mu wakashopu embaali ningamba naye wakashopu tasobola kutuma mulala oba naye okomawo emyezi emirala 2 okomawo nti yatutte ebbaluwa ku DPP headquarters e Kampala oyo omukyala gwe bayita Nyanzi Gladys oyo regional DPP w'Ejjinja obwo obukodyo bwe yali azanya paka nakati kakati embeera eyo negenda bwetyo paka magistrate naye magistrate yasooka Kyemeri yali mulungiko naye bamuwa transfer mangu n'agenda n'addako eyaddako bamuyita Kakooza Elias yali wano Emityana oyo yali mulungi nnyo kubanga we yatunulira ku gundi n'agamba bana omusango guno okuwuliriza temunaba gulinda ki n'agamba webanga temulina mujulizi omulundi omulala ngenda ogugoba oyo bamuweerawo transfer weekend nawulira mbo baliye ku yajja eno n'alaba abakulu be eno babbosi be n'abawamu kasete ne bamuwa transfer mu weekend kubanga agambye ngenda okugoba nga timulese obujulizi tegulina bujulizi kati ne baleeta omukyala omulala bamuyita Gwero Catherine oyo ye MPC yennyini very corrupt mukyala nze namwewunya mukyala avaayo n'atandika okutabulira n'atandika ebintu okutabula kati oyo yali azanya kati akazanyo ne regional DPP Nyanzi bebazanyanga kati Nyanzi wabulawo ono agamba nze nja kwongezayo emyezi 3 bwati Nyanzi wabeereddewo ng'onaawoza nti poliisi fayiro teriyo ti fayiro yange ya poliisi teriyo kati tebasobola okweyongerawo okujjako kabongezeeyo emyezi 2-3 ne bazanya paka okutuuka ekiseera bamuwadde transfer ne bamutwala n'aba kati ne baleeta omulala gwe baleese yabadde wano emakije wano bamuyita Okutta oyo mulungi nnyo kubanga naye we yatuuseeko yalabye omusango gumaze emyaka 2 teguwuliranga tuli ku mention naye teri hearing yona era ekyo kyewuunyisa buli muntu yenna awulira ku story ne yeewuunya n'agamba baanaye osobola okukuuma omusango gwa criminal emyaka 2 nga tofunako n'okuwuliriza wadde omulundi gumu why webanga obujuzi tebuliyo mugobe kati ono kye yakola yagamba mfati ya reportinga mu January naye kye yansanyusa yakubira regional DPP namugamba omusango guno nze ngenda oguteeka nga 27 omusango gwali ku 25 ogwo January omwaka guno omwaka 2020 naye Nyanzi teyalabika nabule kati nayongezaayo paka ku 27 27 January yabuusamu olunaku lumulo kuba oli yagamba enjagala omusango ogugwe mangu sagala kuwisa abantu mu kooti
naye ne bamupikirira munange nawe teka ye myezi 2 nawe unakubula nga bali kumupikirira eno waliyo kagundi waliyo kakoti kila kabaka itavike yanti kekali kakolagana na gabigana kekali ka nenda wano kumpi nyo gundi taja kubeera state president olina gamba oba wali oba tali efe tuteke nibateka ololwe twatandikira okuwulira gundi hearing eyasokere ddala ku 27 omwezi gwa January 2022 awe baleetera abo banamwandu bwenkugambye abo ababiri bebasooka okubeera mu doko ne boogera ebitakwatagana onagamba nakuba onagamba teyakuba onagamba nayingira mu nju onagamba teyayingira onagamba nali nyambadde green onagamba yali ayambadde yellow kakati onagamba najja n'abantu 8 onagamba abantu bali 3 kwegamba ngatebaka webanga mwena mwali awo tatona alaba ati abasatu ono n'alaba 8 tebikwatagana ngatabika kakati eyo hearing negwa kati ne bateekako hearing endala okubeera nga 22 gwokubiri 26 gwokubiri twali tugenda kuyita dokita oyo yakola postmortem n'omusirikale wa poliisi yakola statement kubanga omukyalo omwo we bamubuuza nti gwe statement gye wakola ku poliisi wagamba nti Sakwa teyagenda nakubako bawo wano gundi mukooti olugamba nti yamukuba kati oli kulimba kooti oba walimba poliisi kati we bamuwa statement ye kugisoma kuba lawyer wange yagamba tusomereko wano nga statement gye yakola ku poliisi yagamba nti teyakubako era ye yasigala eyo naye wano mukooti alugamba nti yakuba nagamba nti owa poliisi ndowooza teyategeera bye namugamba nze namugamba ndowooza nayogera mu lusoga ate teyategeera ate omuntu gwagamba mbu nayogera mu lusoga naye musoga kati omusoga asobola okubutategeera olusoga lune kizibu ekiseera kyatuuka through cross examination omukyala nagamba nze nalinda luse omutwe gwali gula luse nze ebyo sibimanyi oli mulamuzi nagamba kati tuli kudiringa n'amulalo tulikudiringa n'omulalo era ne cross examination lawyer wange yagiyimiriza nagamba ono agambye mulalu kati tetumanyi oba kyalaluka oba yawona naye tetusobola kweyongerayo nga ye mwenyini agamba kati okuva olwo Nyanzi we yawulira nti ebintu bibi n'atandika okwebulanganya ku 26 gwokubiri teyajja kubanga olunaku olwo state prosecutor alina okubeerawo bayite abajulizi abalala be baleeta oyo dokita newa poliisi then tweyongera omusango singa kati gwagwa naye kati state prosecutor kati yalukula yebulanganya talabika kati ne bongezayo paka ku 15 March omwaka guno 15 zaweze teyalabise mbu yagenze simanyi yalese baluwa ku headquarter kati gugo bakutadde ku 26 gwokuna simanyi oba naye nze nakoze complaint nagenze nemulugunya eri ningamba munange kubanga dokita omona yankubira esimu nagamba musango gwatuuka wa dokita omona ono PPS wa president nemubuulira nenga munange musango guno singa gwagwa naye gundi negundi bebalemeseza musango obutagenda magistrate omupya mulungi naye regional DPP kati ye kubanga kati ekyenyine unyisa regional DPP wadenga ye yali head w'ekitundu ekyo wabanga taliyo asobola kuwa file state Anthony omulala ali mu kitundu ekyo mu office ye netweyongerayo wadenga ye taliyo naye kubanga ye amanyita aliramu kwegamba nze nafuna nze namufuula ekyokufuniramu ekyokuliramu bamafia we basoloza sente ne bamu nagamba ati file zabeera ne file nzeka era bwatu bayagamba bayamunde only contact person with this file alone nga tayagala omuntu wabanga tagenda kubeerawo file tagireka agenda nayo kata asobozese magistrate obuteyongerayo n'omusango kuba file teliyo kubanga yeyeka kati lumu magistrate ono yabuuziza nti munange gwe wabanga taliyo lwaki talekera state Anthony omulala ffe ne tweyongera kubanga tumala obudde byebyo ebiryo kati nze nakoze complaint wa DPP era DPP namunyonyodde simanyi kiki kyanakola naye yangambye I'm going to handle your matter kansuubire nti Madam Abodo, I hope that you are going to take action on my issue of ginger because ginger has gone to the dogs, especially your state Anthony regional DPP. She has overstayed with my file. She disappears. She doesn't want to pay attention to me. I've been in court for now close to 3 years without hearing. I've only had the hearing once and it needs your intervention. Zinagenda tuteye na mutwalide baluwa nsuubira nti agenda kugikola kuba yangamye I'm going to handle nze njagala bamukyuse oyo sente Anthony oyo ali enguzi aveeyo era nalinda emabegeko twapanga negundi ne bano bantu corruption tumukwate
kubanga ya bo basaba openly ono nono agwere yagenda openly yakugamba tonampa yo mekandi okenkole beti era wotamuwa nga yongeza yo abantu abamu babela convicted not because nti bakola naye kubanga tebawaddeyo womwa nga omuzanga agugoba wotamuwa nga agamba kale gwenja okusa ate kati ekinyiza nti ono regional DPP no Gladys Nyazi nze gwakolako reference sero agamba gwe oli kuzanyiza ze genda obuze Sakwa yaje okubulira kiki kyendi ebwe byabwa akolako reference abantu baje ne bambulira banange tubade tuli kumwega nta tuyambeko naye agambe ta gwe ala atubulide nti oba muzanyiza genda mubuze ko RDC Sakwa oyo ajja kubabulira kiki kyendi kwegamba nze nefuka point of reference ate ngo mukyalo etu asoma naye makirirwa naye same class naye simanyi obo obuchayi bwache kubanga abamu ba boyfriend bebe bamusindika kubaba abamu benalemeseyo jinja okukolera obubbi bwawe kati beba musindika oyo tomuleka kakati byebyo chovola banti bwe okugenda mu police okulwanyisa enguzi mu police ekyo nakyo kyali gwasa abamu chovola banti bona kati embeera eyo naye kakati abantu kati bategede kituufu bategeera nti omwana ono bamuwayiriza kubanga wekibanga kyakoleka tosobola kumala emyaka ebiri nga tona obujuzi buli lunaku baleeta bano bameya muto babalyeku bano bakiganira bano bani webasoloza sente ne bagula buguzi abantu ku kubo nti bagende bampeko obujulizi obujingirire kati batraininga eri webajja mbubawo obujulizi lumuba buli wetujira mu kooti nga baleeta seti y'abantu abapya lero balese 12 mbu abajulizi enkeera olaba fese endala etali bano enkeera olaba baleeta n'obwana obuto wali obwana akaana ke baleeta emyaka nga 7 bwega tekamanyi nakumanyi bakabuuza RDC yaliwa ne kapointinga lawyer wange nekagamba uli ono amulese nakanyiga kukutuna ngamba bunanyigwe ikugambye nti uli atudde eno lwaki opointing eno ngabalyawo bali confused nga kyawedde kati eyo ye confusion baba traininga era abantu abamu be batraina abamu bankomeleza bagamba RDC nze bansanze wano ne bampaye emitwalo 10 bwenzije nkuwa obuju naye ka empempe y'ebujuzi kugwe naye natandika ntya nze sijja kulinnyayo era abamu balyanga sente zaze balabikayo. So waliwo embiranyi wakati wo ne balyeku ate embiranyi yafubutuka ku takali enkugambye takali yalyanyagali aturupate Chabazinga yewagana okulya sente. Yes, enagana okulya sente ekazi 13 balita Chabazinga plot 24 Chabazinga we jukile takali twagenderako paka waba mugemerere commission land inquiry paka nengenda nentesifying nempo obujulizi era nebalyeku naye yagendayo naye before that yakola ngejinje eyo mu meetings yagezako okujingirira ebyapa wogenda mu office ya lands naye nguze ebyeyo wali abali eyo omukyala ali eyo yali ye mu kujinga ebyapa yekasomwa sente ekyapa kiba abakuwa ekyapa ekirife kati gwe bakosanga wenategeera nti ekyapa kigenda kufuluma etakelyo ono lyali kubabubu nemandike baluwa ngemandikira omukyala nti koma kati ebiseera ebyo ofisi yange nalina deputy kati gano agayaye kyegakola kubanga galabanga nze siri kubikiriza ne bayitira mu deputy wange kati deputy omukyala naye n'atabuka rumors nezintingana nti naye bamuwayo kebamuwa akantu wadenga yegaana naye ezo rumors zaliyo nawandike baluwa ngagamba ofisi ya RDC yakiriza nti etakalitindwe nze ate nga nze nali RDC ye yali deputy hakati go wandika hotel baluwa ngeva mu ofisi ya RDC nga nze simanyi ng'ogamba nti RDC awandise nze nawandike baluwa nenyimiriza byonna ebiri ukolewa eri kakati webyali awo ekyapa nekiyimiza kati nagenda mu council mu Jinja Municipal Council waliyo speaker wa Jinja Municipal Council bamuyita Morrison Bizitu yali wa FDC naye kati yafuka wa People Power oyo yali speaker oyo naye mubbi mwezebwa wali ettaka lya Spire Road Primary School babile eryesomero bali yonna naba era sakati yennyini eyo yeba bagira kakati Jinja Municipal Council kubanga ono ali speaker nayitira muono namuwayo busente ne baforginga minutes 7 zaba kansala naye ne signatures mbo ba kansala bakiriza nti balye kwatunda ettaka
ne baforginga minutes ezo ne bazileta ne babuka procedures ezimu PPDA procedures ne bazibuka ezimu ne baleta mu land board ye district land board ye jinja land board nayo waliyo muvubuka bwate kati aliye yakolele yebugire bona naye land board elina abantu musavu ne bakwataka abantu babili abantu ababili omuvubuka omu yali youth chairperson naye nga naye ali ku land board n'omulala ne bakozesa abantu ababili nabo ne baforginga minutes za land board kati banaba abatano nga ajikulira bamuyita Ndiko muchala Ndiko yali smart chairperson wa land board yali smart yete bamutukirira kubanga yali etajja kukiriza ne batukirira bano ba members abaku board babili sina bobona ne baforginga minutes jukira olina okufuna minutes za land board eno ku district land board n'olyoko ogenda wansi mu land office ne baku processing le chapa kati bano kye bakola we bakola ekyo amawole ne gayitingana Ndiko n'agamba nze sinaba okukola ko ebyo minutes ze bakozesa enfu era pako muchala n'alekulira yajja ne mugundi okuwayo obujuisi wapa mukemerere twajja naye n'alekulira kakati we twayimiriza dili yokubetaka kati netandika okusatuka bas awo wabera obuzibu ne ubaliye kunetandika okwewa yes oyo nje nange nja kumusomesa esomo taja kuba amala kunetondera amala nenga manzo musajja gwe basala embalunze netondera ono omusinge tekisoboka ekyo kive mu gundi yaffe that's it's not possible kakati weaje batu natandika kuwana kubanga ngomanyi baliyeko yali mugundi yali alina connections mu set house biche ebyo n'abantu na influencing nagamba no mulimo tajja okubeerako era natandika ku influencing ewe babe mbalanye mbenjao ne batandika mbunze nato ne batandika chifailo bwe batyo ne ba police abamu abali mu system eyo yekukola file regional CID bamuleta ali wane ekibuli katena kuzinoba anatilana kumala oyo omuzeyi bamuyita Swali Kidauda naye mu bidala kubana munenyako nga wali abebe nyanja abavuba ebyenyanja yatwala ebyenyanja b'abantu n'abajja ko sente milioni 5 ne bajja ne bemulugunya ejendi naga munangara desano wa polisa unamwita mu office ne mugamba naye ebintu byolukola bino si birungi emwita nenjogera naye n'afuukira ddala kati n'atandika okukyawira ddala kubanga mwogeddeko ebikwatagana ku nguzi byabadde akoleye Masese asindika abaana be ba FFU abaana bano ba flying squad ne bagenda ne bakwata abantu ku mwale Masese ne babanyagako sente ne babajjako sente ne babanyagako oluusi ebyenyanja ne bagenda babitunda kane bamuleetera sente kakati we nafuna reports ezo ne muyita ne mugamba munange koma kati we na mugamba bwenti ekyo naye n'akisirika kati n'afuuka naye n'ateekako embalagi chovola bananti kati opportunity we yatuka nti ono yaso muntu ye yakola mangu report ye yakola gundi file mangu kubanga yali regional CID ye yakola file mangu na sindika ba regional CID genda kusine Rwanda mukube bifananyi genda muhale n'alagira ba police abe Rwanda kola statement webite kola webite mwayize webite na kwegamba nabiteeka mu nyamanyi kubanga kakata atejukira negundi naye oyo nkore yali RPC naye mbade naye twa yali akosa police nga akosa police okufuna sente nga yo muntu akwata ba police abandi bade bagadinga ekibuga nga bakola patrol yakwata ba police n'abatwaika ku mabala bakuma bali abatamivu sebo be bakuma bano bakifesi bali kuba abantu mu kibuga nga totambula naye bana aba police bona yabatute wali abali ku mabala abali ku amayumba g'abantu bana abayindi nga bamusasula sente nga sente zafuna zigenda direct ewe simu account ya police era na mulopa yo waka wagundi wa IGP gundi ono Ochola namuyita namuoninga namugamba please stop that habit kati oyo naye yali tantula bulungi bino byoyogera Sakwa oli safe I've been there kati oyo naye omulala dipa yali musirikale naye oba wa CID na yakolaka ku CPS oyo bakwata n'emmotoka ye ng'erimu ebibbe bali batambula ne number plates ezenjawulo eye Congo eye Rwanda eya Uganda webuungera nga bajjako eya Uganda azaako eye Congo ne bagenda ne bakola fake road blocks ku makubo
eri oba kakireyo mu bikajjo oba Kamuli Road ne bakola balina uniform z'amaje nga babarobinga motoka abantu owulira munange RDC bakubile simu munange abatemu bale tuteeka ko intelligence to banate tulaba kumbe bana fwenyi kakati abali mu system bebabbi kakati olunaku olwo bakera ku machanyo sawa nga 10 ne bagwa ku musubuzi ku makanika akola mu Ekirinya mu garage Ekirinya nga atwala asitude engineer ya Kabunye n'ebyuma ebirala agilete Kampala kujikanikire no wakiseka agizeyo naye yayimuka sawa 10 nga agwa ku bano tebali mu uniform bali mu kamotoka ka primo bali n'emundu ne bamuyimiriza ne banyagako omwana million bills yalina n'ebyuma bino bya engine ne bamunyagako ne bamulagira duka mwana n'aduka ku okutya tebamukubye naye bamulagira n'aduka mwana n'aduka nagenda bano ne basigala n'ebyuma ne millionaires kati kumacho omwana agenda mu gunda ababulira nti munange nagude mu baziku ngali mwana tamanyi nti ba polisi aloza nti abaziku nagude mu baziku baba bali awo one bana ababye nanyini motoka bana ababye ba polisi ne bakubira owa makanika mu garage Ekirinya mu garage emu agamba munange tunyo obuntu bwafwe wano jagala otunyonza akatale tufunemo kasente kati omwana gwe bakubira afubutuka mu garage mwenyini bano je batute omwana oli gwe yes na yoyo omwana gwe bakubira teyategeera oba ebyuma kyobaki ono najja nemo nagamba atusanga wano ne motoka ebintu bili mu motoka tebisobola okusitula oba ku boda naye jango gende ne motoka mwana nagenda ne motoka paka mu garage okutuuka mu garage nti abanange tulinako ebintu wano twagala ku bitulu oli omwana gwe babbye ekiro okujja okutunula ku bintu nga byebyo byennyini ate bano be babbye nga ebyo byennyini byebalese ate kati ono kye yakola abayaye bali emotoka bagimazeewo bali bagende kujocha era bankubira nze nagisevinga bagamba no okutunula na checking motoka ne tusangamo gundi tia gas ne tusangamo gundi bu card buno bu business card wena tuna ku business card omuntu gwemanyi mubazima dala yali kukola ebyo kakati oyo naye ne muita ne muoni ne mugamba nange muganda wa emotoka enjionyeza babade bagimazeewo babade abana baleze petrol bagenda kujocha naye nemba oya woneka mne ate muja ne muita ne muoni wena muoninga bas oyo naye ne begata kati nenkore ne regional CID n'abalala babba abantu ba police nabo naye babba abantu wali aba traffic bali bajja sente ku bantu bonakola trap nefuna kwa abalala nabo ne begata kati we bafuna opportunity nti kati akasango kange wekali kati abaga basi nafe tumumaze bano bona bali mu system babona je bali abamu system bali baba wa transfer abamu baba wa transfer kati ne bagenda kati byebyo tovola banti jojo na jone mviye jali okulemerawo byebyo kati abamu abapolisi abamu bakwana bana abakola mu judiciary kati ate be bali bakola ku file yo kati no funanga obuzi webabeereri mu buliri nga mugamba oyo musibile ddala ufuna fairness kiba kizibu ekyo chovola banti na complain ze wa DPP aje ono nyanzo ono kuba nyanzi yalemesa singo omusangwa kati boche baliko ntitumulemese tewali appointment yona president jamuwa chovola banti buli appointment eja nga batwalira president ona achali n'emisango mu court ono tetumwa achane mza wadenga chovola babuli muntu ali kuneonya Sakwa ne baleta abakulira ebijambia mujinja kubera bara negwe ngamba munani kumbe bano achali no musango mu court plan yawe okuongeza mbembele bweto pake ekisanja kinagwako ekisanja kigweko n'ekirala kijenga nga bali yawo eyo kyebale chovola bantu webaleta chief gundi state prostitute omulala gundi regional people omulala oyo ajja kukola mangu okujjako naye nga naye ayize mize John naye onajja kukola omusango gwinza okugwera mu myezi ngeki kale neyanziza mwamisaku omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti singa essaawa eno bagamba nti tukuza jjinja wandyagadde okuddayo
nze ejinja wona sebo manye obera ngoli mukozi tewali kyotya okusinzira ku ebyo byonna kati ebintu ebyo bili buli wamu kati ogende mbale wembale na yakaba ogende mbarara wembara na yakaba wano mu Kampala ndaba wane wakiso no sister wango no mbabazi mulaba na yalajja na buli kasela ku TV naye byetaka naye na yakaba ogende Ntebe buli wamu kati nobela nga bakututawala era still these people are there naye fe kati chenkola nze nebanze yes ejinja you go back manga ejinja kati nze njitegeera manyi obukoti bwona bwe babbilamo nze noboja chovola abantu bagezeza ko balooza nti ngenda kulabikira ku list chovola baga oyo talabika ne bagenda ele ku presence office n'obusente bwange banteka ku no hajika kande yanteka ku interdiction later on na lifting interdiction naye yagana okusasula obusente bwange buhafu salary bwali bwe yateleka nabote bujja yagana kumusasula atenga interdiction umateeka kaso interdicting omuntu ekisene ekituuka no lifting interdiction nti gutono musango genda sente zange hafu salary usasula naye kakati ye kyeyekwasa agamba nti njagala handing over ningamba ku handing over si kibi naye hand over bana Uganda balina okumanya n'abamu abakimanyi hand over omuntu we bamu interdictinga immediately bamu ekiseera nakola hand over naye nze we banzijako kubanga bali bakolera ku ntoli z'abafere z'abayaye abagala nze nveeyo mangu ba interdictinga ku Friday by Monday balagira diso okutaking over Monday kumacha najja kumacha ngenjagala okuarranging enkole report yo handover report bichi ndine ebintu byange ebimu personal things mu office bikole bijemu ebyo byona nasanga diso nga ebisimuluzo abije ku secretary wange asibye we office nga sinaba na okola handover weekend tetuko Friday je baletele baluwa yali akaungeze sawa 10 which means kumande kwendino okukolera buli kimwe ekyetagisa naye ono gwe bagamba nti taking over yakera kumacha kumande sawa emu nga secretary ali kusimula office ali ku arranging nze zija sawa 2 okuja sawa 2 nasanga ngano office asibyo alese wana abantu we batuula wano jasi bana abajo kunda waliye basi ndeba mbuza secretary munani ebisimulizo bile nti diso yagenze nabyo oyo gwe bayita fraud musoke kubanga naye mu lockdown naye namunenya omanyi naye buli muntu afutina paka waliyo kye namunenyako oyo musoke yali diso namulekera ko office olunaku lumu nga okugaba bino ebipapula bya movement permit omanyi sebo kye yakola ye yabikola mu sente ndinge namugamba nti kola sente atengeze ebipapula nze sasa suzanga sente abantu omuntu ajanti ndino omulwadde njagala kumutwala mudwali nemuwandikira ekipapula mwe ngenda kuleta emmere kuva mu kyalo ng'omuwa ekipapula naye ono kye yakola yakwata ebipapula n'atunda butunzi n'awa abantu emmotoka mu kibuga abantu bankubira amasimu ba traffic RDC nga jamu mu kibuga we yali bankubira esimu kuva mu State House bagamba RDC ng'olukola kyejinja ejinja kati ejjudde jamu nga ate president yalagidde teri motoka etambula awatali zino ezitwala abalwadde n'abaleeta ebyekulya ng'ejinja ekibuga kati kifuuse kirinomo ono diso sebo gwe nalekera office nti belenga nga weyonge ogira nga ye yatunda butunda ebipapula n'atunda emitwalo 5 emitwalo 10 emitwalo 2 we watuuka kumuyinda amujjako ne milioni bwe bati n'afuna sente ate yafuna sente kati we nakomawo nemunenya namukubira esimu ng'enkyali ne mugamba nange ate we namunenyako ne mugamba ate nawe unokola emiseke oyo naye kati nafuukira ddala mulabe kati negata kumpano kati we bamu office nti genda taking over yalabanga kati ali mu kintu agitute ku besinga ku history kati nagala office nze nembeeramo nembeera bweru wa office myezi 8 ne basindika RDC omulala bamuyita Mwesigwa omukyalo Debula Mwesigwa Debula we yajja yayingira buyingiza office n'atandika okukola
nga tewali kungambako nti genda handing over oyo navaawo ne baleeta radisi omulala bamuyita Elijah Madoyi kati yaliyo ate bakamuzaako kati office eyisemu abantu basatu ng'oli kungamba nti genda okuhandinga kiki kyengenda okuhandinga over ekyandemesa gundi Kakande kye yalemerako okumpa sente zange ze nakolera naye nja kumuwaabya nja kumutwala mu mbuga z'amateeka ajja kunsasula sente zange kubanga sente zange nazikolera jajawe nti yes nze ndi entitled to sente zange era Kakande olina okumpa sente zange Haji Kakande presence office PS kubanga sente nazikolera sezizo gwobanga olina ebizibu byo eri ku office obeera n'ebizibu byange nange n'ebizibu byange naye nze nakolera sente zange nsasula sente zange bino byokungamba mbo handing over kati yalemera ku emotoka eyo gye nali nvuga eyo gye bayokyeyo double cabin UC emotoka eyo president ng'amaze okukyusa ba RDC mu 2021 mu January nze nga bandropinze yalagira Honorable Estambalo Minister namugamba genda ogambe Sakwa waliyo ka assignment katono keyampa akalala katonotono nagamba nti naye gamba Sakwa agenda abantu webati naye asigaze emotoka yeyo kubanga agenda kujeyambisa mu field asigaze ye emotoka abelenga abela nayo ensonga lwaki nze nali siri RDC naye nga nkyalina emotoka ye kubanga yali directive ya police era muchala Estambalo bakyusa aba RDC nga 12 January 2021 on 13th muchala mbayo yankubira esimu ku 13 nangamba Mr. Sakwa the president has made a reshuffle. You are not in the list, but he has given you some other assignment, but you are going to remain with your vehicle. He has directed that you remain with your vehicle. Now, okay, that is okay. Bendi yao ataga yaye bano babaliye kune batandika ku influencinga gundi Haji Kakande. Gendo mujeke motoka. Oyo gulume. Oyo wejinjo alino mululu banga gwayo moto akadiye oli RDC ogenda myaka esanfu nayo kyayagala kubera RDC paka luolifa agenda nagamba gundi ya RPC wejinjo no omupia no gwebaita Hiriga naye Hiriga mulungi kubaya mtu yagenda wano ku presence office na convincing masagazi ye transport officer amugamba oyo RDC natwala olugambo eli akosa bubiye motoka teli na mbwensombela kama tandaba nze sizimba na wayiliza akusiga nziro sachi dati bakujeko nagamba masagazi najja n'ekisumuluzo ekirala ekya spare mbowe bagira bejinja wonaona bajivuge bagende nayo kakati ne batwalira gundi Hiriga ekisumuluzo Hiriga oyo RPC Hiriga nagamba ebintu bya Sakwa namwenzete mu bintekamu Hiriga na neba yombe soyo neba fumoyo wewe tomanyi chakola oyo gulume na jamu namujeko n'ekisumuluzo ekyo kyebaze nakyo nagenda ne bakwatagana nono gwe bayita Mitala mbo kubanga bamulimba mbwagwe we bamujjake motoka gwe Mitala gwe agenda ogitwala Mitala natandika atambula n'ekimundu mugundi kieke kye bamuwa tumanyi wewe yakijja ate tusobola kwogera ne bamujjako naye atambula ncho kutisa oyo we namusange njamu kuba amasasi gulume naye atambula ne kapisto oyo we namusange njamu kuba kakati nenebuza talonga zamani kakati emotoka etali yamu simwe mwampe emotoka kakati mujilemelako mutya mugende mugambe yampa nze mbele nayo ne batandika paka okutuuka we bapanga olukwe ne bocha n'emotoka nigabe kwa samba osimanyi nupu bebe motoka paka yayoche akati emotoka bajocha ngao Kakande ne ande mede kombo handing over mbolete emotoka lete ne bateka ka basirikale ne bajja paka wake wange aba police ne transport officer baje wakambo kuchime motoka naye banajinja babatabukira kumpi babatile jinja ku gate kuba we bawulira nti abantu balumbye makaga RDC jinja bali kwagala okutwala emotoka ba boda bayika ngenswa n'emigo n'abantu babulijo era babagoba babatwala akagudeyo owa police omuntu ava ku motoka nga tanaba kwekwata bulu nagwo wansi naye nagobera nabe bali bagenda kubatira kakati okuvolu motoka ne bagitwala kakati ate Kakande yalemera ku sente za esente ze nakolere zange kati yembera chovola banti ekyo kyandetera abantu obwagazi
abantu kuba nti banjagala nnyo kubanga nze nali singa yali muntu mulala sigaladduka dda singa sirina jjinja naye nze ndi survivor era kyova olaba nti nze nalemera ku mazima era nebeera ki nze tojja na bino byakulya enguzi mbaojja kyova olaba nti nkyalina trust y'abantu abantu paka saawa zino ebya security tebankubira abamu mbayamba wembanga nina obusobozi mbayamba ebyamalwaliro bakyankubira abantu munange ndikuleeta omulwadde mu ddwaliro naye bagenda kunsaba sente soko njogerereyo nenkubira hospital director nengamba wali omuntu gundi ali kujja naye muyamba omukoleko agamba mugamba ajje wewe wobagamba nti naye mulina RDC mugenda abo tetubamanyi naye nga Madoyi mulungi RDC wejijja ye mulungi owasite kyoyina yabaddeyo abadde mulungi ekiseera nekituuka nempulira complain ate naye nakwatagana n'ababbi b'amataka kata abantu bo kasita okwatagana n'ababbi b'amataka bakukyawa bagamba oyo tatugaza kuba buli gwe nasindika nti mugende wakyene baga oyo yatutama oyo kati atambula n'ababbi b'amataka nebabana kyoyina abadde muntu mulungi ate naye yayononese naye bwebityo bibeera kale eyo yembeera eriyose nyala nga tumaliriza kusoomozebwa ki kwotayinza kwerabira mu buweereza bwo naddala ku bwa RDC okusoomozebwa challenge kyendaba mu nkola y'obwa RDC abantu okuwayiriza okusiiga nziro ebintu byotakolanga wobanga tonywa mwenge nga bagamba onywa era oluusi abantu bafa abalida bafa oluusi bagamba kale mutuwa obujulizi obulaga nti anywa naye bano abantu kye bakola yaddala oyo balieka alina ekampu y'abavubuka abali bagugu mu bintu ebyo bakola kye bakola kye bayita photoshop ayinza okwambaza nakwambaza gwenga wetutudde wano baleeta batwambaza emmeeza ng'erikwe emitupa byenga judde ne baleeta ekijujulu nenakyo ne bakwambaza ne bakiteeka wano abantu abo ne bakuteeka wano ekijujulu kandi bakwambaza gw'okutta ecupa naye ekijujulu kiri wano naye emmeeza kati we batwalira omuntu avunaanyizibwa eri nti ono omusajja wa mwenge n'ebijujulu labayo ebifaananyi laba RDC ng'oli akkiriza bukiriza gugambye obulimba bungi bakwambaza nnyo era bino bye mulaba nga bino byendabye bye bakoze pastor agundi ono headmaster w'ekisubi ono byendi kulaba mbu alina omusajja munne nva kubyetega ekitundu kya waggulu tekifaanana na wansi naye bye bali kutambuza ku mikutu gya WhatsApp mbosimanyeya ebyo byonna kale eyo yembeera eriyo embeera y'obulimba y'okuwayiriza okusiiga nziro n'enguzi wokkiriza n'ogenda ku ludda lw'enguzi ojja kubeera nabo naye abantu bajja okukyawa ojja kubeera nabo bo bajja okusupportinga naye abantu bajja okukyawa service delivery tejja kubeera kuba abantu bajja okukyawa bakulope wa president bwebati naye wobeera n'abantu n'osavingira abantu n'obeera ng'oli mwavu woba oyagala kugaggawala mangu genda obeere nabo bajja okuwa sente naye bajja okukozesa ensobi buli kaseera baagala okukola ensobi ate wokola ensobi ne batuuka ekiseera ky'okugoba tebakuyamba bakuvaako bakuleka bakuvaamu buvi bagamba oyo that's bad luck nga bwe bagamba oyo omukisa gwe muvi kakati ekyo ky'okusomezebwa kinene nnyo okukola n'abantu ng'abantu abamu ababbi ng'abantu abamu bakolagana ne ba security ne ba infiltrating security ate security yandibadde kuyambako gwe ate yerwanyisa gwe olugamba wali ekiseera kyatuuka yaddala mu kulonda nga abantu ba opposition ba FDC ne ba pepa bagenda nga bakuba abantu ba NRM babalumba ku line ne babakuba naye okimanyi nti bano bagenda basoloza sente ne batwalira ba police batwalira ba police eno oba DPS obaani ne bamuwayo kasente kati bamuwayo kasente bano balumbe kati bano we balumba ono tareactinga asilike busirisi tasindika y'abasirikale kati webanga balumba ayinza kusilika for 30 minutes
bano ne bakuba bali ne bakuba ne badisorganizinga ne bakupira ddala abantu bakukubira RDC bakukubye bakulumbye wano batulumbye wano bagundi aba opposition batulumbye balutukuba okubira DPC muna DPC wali obuzibu obulyene ngagamba kale kangende naye aja ogendayo taja ogendayo ndakika 3 oba sawe namba dena ngabane bamaze okukuba abantu bagenze n'okugenda nalyoka nagenda ne pick up baliwa agenda ku postmortem just ku postmortem ngaba ngate kumbe bamuwaddeyo kasente taafu tukuwa se eyo yenkolere jinja okuwayo kasente kale byebi kale ebyo nze nali saagalira kodala oba oli mukwano gwange naye kasitoba weteeka mu nkola y'okukola ey'obubbi egenda okukyawisa gavumenti omanye kati bano gavumenti okujagala RDC waba alukola bulungi awukolera abantu diso nakolera abantu DPC nakolera abantu security yonna nekolera abantu civil servants ne bakolera abantu be mu kitundu bajja kwagala gavumenti okufa bufi kituufu bajja kwagala gavumenti naye ogende mu ddwaliro omukazi avudde ebudondo n'emitwalo 2 oli kumusaba milioni 2 tazilina okuzaala omuleke oba oluusi agezeeko okuzaala omwana we afwe ng'azaala omwana oyo omukyalo oyo asobola kwagala gavumenti tasobola ajja agamba gavumenti ya Museveni olaba nagenda mu ddwaliro tebanya nakubira RDC teyanyamba nakubira DPC teyayamba kati eyo gavumenti ya Museveni njichaji oyo ajja kukyawa gavumenti mpaka kufwa kakati omukyala oba namwandu gwe bali kugoba mu nyumba gyabaddemu emyaka 5 emyaka 4 oli aze ne fake title eno land title ili fake ali kumujja mu nyumba gonotayamba namwandu oyo notilika nogamba noweekobana n'abana abagaga nti bano bamanyi okuduuka mu security fast baduuka ne bawaayo sente kati okugenda okugoba namwandu ng'eno bawaddeyo nnyo sente webanga ebuwenge bagenda wa DPC ne bamuwaayo sente ne bawaayo OC ne bawaayo operation sente basi gwogenda mu field okubira DPC tebagendayo nti telyayanukula nga baleka namwandu gaba kati namwandu oyo tasobola kwagala kituufu kale ife ebintu byena nze ebintu byakola nakola ngenjagala abantu bagale gavumenti bagale gavumenti bamanye nti gavumenti weeri ekola wakolera mu bantu nga gwe kyoyagala ate bo si kye baagala exactly bano abafere abantu abasinga baagala kyenkola kikyotayinza kwerabira Busoga oba jinja anti kino kyenkugambye bino byokusibako nga wenkugambye nti okwambaza engule ya gundi y'Okutta ate nga nze sitangako omuntu naye okwambaza omuntu n'akwambaza ekyambalo ekyo nti wata kubanga oli alukuumya kubanga wamugaana okubba ettaka wamugaana okulya enguzi kale njagala obubaka bwolekera bannayuganda naddala pulezidenti yoweri Museveni oyo obubaka bwenjagala okulekera bannayuganda nga sinaba kutwala President Museveni bannayuganda njagala kubakubiriza nti mulina okubeera bagenderevu nnyo ani gwobeera naye si buli muntu gwobeera naye nti mukwano gwo oba oseka naye oba obeera naye wadde n'omukyala wo nebeera mukyala wo tomwesiganywa 100% kubanga nze embeera gye nayitamu ejinja abantu benali nabo ku lusegere nnyo bendowooza nti banange benkola nabo abamu beeyita bakada abamu beeyita bamobilizer abo bennyini bebandyamu olukwe abo bennyini bebajjanga ne bu recording nga batwalira abantu baabwe ne bafuna sente kwegamba nze nafuuka nga omuntu abakolera sente nti bwayagala sente genda wagundi ubeereyo then akuwe sente bakuwe sente kale mulina okubeera begendereze n'omuntu si buli bwoseka naye nti oyo muntu mwegendereze nnyo mubeere begendereze nnyo eri His Excellency the President njagala okusaba taata ekisookera ddala weebala okumbeerawo abantu baayogera ebintu bingi singa abadde muntu mulala wandigambye oyo mumutwale mumusibe oyo yakola bwati naye si gwe omuntu apapa
omuntu oli omuntu yetegereza nnyo ensonga n'otapapula nsonga ne wetegereza era nga bwe wetegereza manyi nti paka naye kakati ebintu bano tebinaba kugwa era kyova olaba nti bagezaako nnyo okukola ekisoboka nga baagala nze bwe ngende mukomera naye nga tewali batodde ssente bagenze mu witchcraft ebyo byonna biremye bagenze mu buli kintu kyonna bagezezaako nga bwe basobola okukola naye taata His Excellency the President weebale era nkimanyi nti embeera eno wandibadde oteeka nnyo ensira nga wateeka ensira ey'okulwanyisa enguzi era teekerako ddala yaddala eyo ejjinja mu zikooti omwo nkuwadde ekyokulabirako oyo omukyala gwe bayita Nyanzi gundi regional DPP oyo si mukyala muterevu yakwonoonera erinnya mu bantu ejjinja eyo kuba kulya enguzi nnyo ne kooti kale teeka nnyo ensira tulabe nti tulwanyisa enguzi era n'ebintu byange nabyo webaje wekiba kisoboka nakyo okangule ku ddoboozi kubanga kati abamafiya bayingiramu oba wayiriza bateekayo ssente bo balina ssente nnyingi nze sirina ssente bo balina ssente nnyingi bateekamu baleme okunduyisa babeere nga banduyisawo sakira tigwoleme okumpaayo oba akantu konna akalala k'okukola kati bo basanyuka nga balaba nga sina akantu konna kakukola emmotoka bagyokya ne bagyokya kati ekyo kyabasanyusa nti kati atambuza bigere naye okutambuza bigere si kufa naye kyemanyi nti ekiseera kyonna emmotoka eyinza okufunika endala nenzizaawo kale Your Excellency nkusabye n'obuwembwefu ebintu ebyo tubitunuulire tulabe nti nze sigaana nti tebanvunaana nze ndi mwetegefu nakakola complaint wa DPP nga DPP kati tunuulira omuntu aveeyo gwe bavunaana ate yanoonya jasa agamba nti njagala munvunaane nze mwenyini ate ali kwetwala wa DPP nti njagala onvunaane ate nga nandibadde nadduka dda naye ngamba saagala banvunaane naye kakati nze ali kubanoonya nti munvunaane ekyo kirabika oba kitya mu matu g'abantu naye ebyo byonna birukolewa kubanga baagala nti oleme okumpayo appointment yonna naye kyemanyi bino byonna obiyingiramu bijja kuggwa kale weewaawo tweyanze gatulaba omulungi oyo ye mwami Eric Sakwa emboozi mpanvu okutwaliza wamu era lwakadde naye bibadde bikyali bingi nnyo nsuubira mumuwulidde emboozi ye okutwaliza wamu mulimu okusoomoozebwa ate era mulimu n'ebirungi bingi musajja mulambulukufu era ye ayagala buli kimu kyonna nga kiri straight so si kuwetaaweta nga bw'omuwulidde agamba nange nno nkwebaza taata webali kujja webali kwogerako eri bannayuganda nsuubira ebintu byonna bitegereka byoyogedde tuli wamu ne bakadde baffe bamafuta estate managers naawe ayagala okuwola akasente bagamba nti oyagala kuwola sente mmeka esente z'oyagala bakadde baffe bano bamafuta estate managers bagamba nti bakuwola naye naawe alina ennyumba zo nga mwattu wazizimba naye nga weetaagamu abapangisa bagamba nti bakuteeramu abapangisa wabula bakuyamba n'okusolooza abapangisa oyinza okuba wazimba wateekamu abapangisa naye ng'oli Bulaaya oli eyo okola mirimu gyo nga tolina kusololeza kasente ako bakadde baffe ne bagamba nti bakikolera ddala bulungi nnyo ennamba zaabwe weziri awo osobola okuziraba obulungi n'osobola okubakubirako ne mwogeraganya